omusajja yali tayogera luzungu lungi nga bw'aba ayogera museka naye ng'agamba nti I want Uganda Airline to be operating with the 23 planes n'azigula. Amin. Okulima professor nakina kibakagula mmeka. I want all Ugandan workers to have houses in Kampala so that they don't come late. Nazimba Bugorobi, Nazimba Nagundi Buganda Road, Nazimba Gundi Bukoto flat, Brown flats, Nazimba Mpoma satellite. Zimbe bintu bingi nnyo. Era lwe najjanja kubiba menyera. Amini yali moyo kwa gwanga. Anti he was a nationalist. Kakati tuli wano bogerageranya kati nga tuvuddeyo eno ku baana abataaso kasooka ate tuddeyo kati ku bino ebintu ebinene. Amin kiki wali omulabamu okusinziira ku bukulembeze kati obw'emyaka 4 obubaddewo? Andi nze Amin namulaba kuva mu 1971 ng'ennaku z'omwezi 25 zaali ssaawa 2 n'ekitundu ku makya ne mulaba kojja kagato. N'agamba nti nze nzize kununula ggwanga nga yakamalako ennaku zaali 27 n'agamba nti naye I'm tired of these whites. Akalubi olwo ye yagenda okutambula nga buli kizimbe kyalaba amaduuka galaba nga mulimu bayindi n'abazungu n'abuuza nti eno nfuga bayindi wano eno yindiya. N'abagamba nti bannaye muli bannayuganda oba temuli bannayuganda. N'abagamba nti okutandika ne wiiki ejja njagala abannayuganda abanaayagala okuba bannayuganda mwewandiise, abataagala buli omu agende ewaabwe. Ne balowooza nti abalaata. N'abagamba nze songezaayo nnaku bibiri ekisimu sibikola, ennaku ze ŋŋambye zeezo zembawadde okufuluma eggwanga okutandika okwewandiisa ne bagaana. Bwe yalaba nga ennaku ze yagamba wiiki gye yawadde ennaku 14 ziweddeko n'agamba nti kati mu nnaku 9 mbaagala bweru wa ggwanga abeera tanneewandiisa. Ne balowooza era asaaga zagenda okuggwako nga bw'oba otambula bakubuulizawo ndi gw'oli waawo leeta ebikwogerako. Kiki? Poliisi bakubino zino ezaffe ezikwata n'omuwa emitwalo 5 n'omuwa akakadde n'akuleka balinga tokikola nga tebalya nguzi oba baali bagirya bamanyi bwe bagiryanga. Naye nkugambye nti bonna abaali batanneewandiisa n'abasibirako abo bonna bamukwano bo ne bewandiisa. Mukwano bewandiisa abo bonna basudiiru bewandiisa ne basigala. Waliwo n'abayindi abaali ebugerere omu naye yali asomesa Kayunga Girls n'asigala y'omu ku bewandiisa. Ne waliwo n'omulala bamuyitanga Pira yalinga awo awali Katiko naye yewandiisa naye n'asigala. Bwe yasigala naye agenda okulaba nga tabalaako nga banne takyabalabako ng'ettawuni zonna alaba mulimu baddugavu era n'alinnya n'akola ki n'awulira nga oyo ye yali nationalist. Naye wano mu Uganda olwaleero Uganda y'ensi mu nsi zonna etafevalinga basitizeni baayo. Amin biki ebisinga bye yasinga okukola bwe byotali yerabira ku Amin? Kisigenda kwerabira ekyasookera ddala kyenasookera ddala okulaba nga akikola kye yakola buli muntu nakkiriza nti omusajja si wakusaagirako. Yali agenze bakuba gundi anti olwo batandise omukomunwanyiza baali bakuba gundi amasasa baali bamukuba amasasa awo ku cricket ground gundi wano Amin bamwegezamu mutta bamugezamu omutta ku lw'ensambi awo awalinga post office awo eyo ku luguudo lw'ensambi awo we batadde flyover awo kusawo ya cricket ground eri awo baali bamukubira ebyembi. Oli omusajja yalinga yali akyova ye yali avuga ndowooza nga yazaavuga emmotoka ya president Amin yali yazaavuga ng'ate dereva yatudde mu kifo kye gwe baasindirira amasasi. Ye yennyini n'avuga jipu mwe yali kuba yali yatambulira mu jipu nga tatambulira mwezo n'agivuga Mukwano Road Kibuli wali ku poliisi electoral commissioner weebadde n'avuga Kitante Road paka Mulago n'atwala omusajja mu ddwaliro. Atuuka ku geeti baggulawo atuukayo ng'abasawo tebaliiwo. Nalabira kye bayita government of action. N'abuuza yali akulira eddwaliro nti lwaki abasawo tebaliiwo. Bamugamba nti Your Excellency abasawo basula wala
abasawo basula wala kati baji mu taxi bajja nagamba ndibwe kiri nti abasawo bulijjo tebasula wano nti muntu wano tewali mayumba g'abasawo nagamba nti from today I want national housing to construct houses for doctors just opposite Mulago Hospital. Wana wabadde CMI webadde. Enyumba z'abasawo ze batunda. Ne bagituuma Doctors Village. Abayivu ennyo abagenda mu masomero ba professor abalina PhD abo nga bongamba abaddayo n'okusoma zi PhD bwe baateesa ne batundawo baweewo amagye gatulugunyizeewo abantu. CMI. Yoli yali ataddewo banaavumula abayivu baateekawo banaatulugunya. Era ekyasinga okunyiiza nsonyiwo kyogera kwe kukwata ettaka eryo eddwaliro ly'Emulago gwe yogera kyoyogera kituufu ne baligwa Sudiiro kyenkugambe bandiriddiza Mulago ne renovating amayumba g'abasawo kaakati eyo problemu eri mu Uganda kyegamba nti Uganda ly'eggwanga eritava liwinga basitizeni baalyo tugende mu maaso Amini ne azimba amayumba ago bwe yali agenze ku Radio Uganda n'asanga nga abakozi tebanatuuka era balina omuhositinga ninga balinda baddaani gundi mukalazi Kyobe yali agira amuhositinga gwe n'Abdul Nsereko nga abaagala nnyo taata wa Nsereko ono Muhammad nga tannatuuka bawuza kikinti anti munaye babeera wala ate ng'entambula mu biseera ebyo yabanga nzibu entambula yalingawo naye nga baasi entambula gye zitambula mu ruutu zaazo nga bw'oba ova Salaama baasi eyo bw'enaabejja erina okugenda ate eyita Erungujja eryoka ejja e Kampala kubepe ruutu bwe baali bagikola nga Kawempe ng'egenda ate ne Nakawuka Kawempe ng'egenda Mmengo n'egenda e Mulago n'eryoka egenda e Nakawuka anti nga zigenda zipiikinga abantu mu gundi zonna kaakati ne batuuka leeti n'alagira nti with the immediate effect I want houses to be constructed along Ntinda Road. Nazimba, it was the flat is all about. Ntinda. Izo yazizimbira bakozi ba Radio Uganda. Liri takali batunda. And what wanted Radio Uganda batunda lingi. In fact, you said Uganda Broadcasting Corporation. Yagikyusa n'ajja mu Radio Uganda n'agifula Uganda Broadcasting Corporation. Nabano bagizizza era buzza bano. Ogero gifuula batyo. Ne batandikirawo okuzimba amayumba golabawo ku stretcher amayumba ga gundi ago ga information baba gazimbira Ministry of Information and Broadcasting abayivu bagatunda gavumenti baddemu abayivu abaki yagatunda kyekugamba nti okutegeera kuba kwaki kwa muntu so si buyivu nenkubuulira abakozi ba Sirikazo yabuuza ndwaki ekibuga kiddukala biki abantu abakozi tebaita singa basula wano lwaki babeera leeti era ne bakimugamba batyo n'alagira bazimbe flat size zolaba ku Buganda Road n'alagira bazimbe flat size era jazira beza Buganda Road zifaanagana neza Makerere Kivulu zonna abakozi basulemu nga bava kumpi bajje mu Kampala okukola ni Amini sente ye yazijjanga wa eggwanga lyali liyingiza sente esente zaali ziyingira ku mulembe gwa Amini zaali sobola okukola ebyo nga tewaliwo ekitongole kikambwe nga kya revenue bwe kikuŋŋaanya na bwe kigamba nti container egyo waguze obukadde 2 gisasulire obukadde 90